Zibadde saa 12 ez'eyitalenga wano mu Uganda zisaawe yakawongezi omukka omuliro guva mu mudumu ogwasiddwa mu sitaani kyapo wakati ddala 13 mwebeggalidde olunaku olw'eggulo okulonda Paapa. Ebiri bya St. Peter's Basilica bivuze okwoleka akabonero akajja nti omusika wa Petero afunise. Amangu ddala abasirikale ba Paapa babadde mu keetalo era nga bakumbye okujja obutereevu mu kibangirize. Sur le décor de tant d'événements, il se passe vraiment beaucoup de signes temporels. Ku ssaawa n'eddakiika 13 ez'eyitale kardinaali azinaanjula nti ekereziya efunye Paapa omujja nga kardinaali Robert Francis Prevost okuva mu Amerika. Habemus Papam. Ku ssaawa 2:22 Kardinaali Prevost ng'erinnya alyonzera Paapa Leo okumi n'abanaafulumye mu kibanye wakati mu nduulu okuva mu bakkiriza. Paapa Leo yayogeddekera abakristo omulundi ogusoose ng'akozesa oluyitale. La pace sia con tutti voi. Abaweereza omukisa emirimu gibukaale mu maka gaabwe nabo bonna mu nsi ate abantu bonna bakolerera emirembe kuba Katonda akulembeza okwagala okutaliiko komo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.